Mummozi yaffe y'okutambula kulaba gye tukutuusako buli lunaku olw'Essande. Olwaleero bambala zaabwe Ssemakula akutute mu ggwanga lya Amerika ng'eno buli mwaka wabeerayo empaka z'embwa ze baleeta nga bazambaza mu ngeri esikiriza ne zitandika okukumba olwo abasazi b'empaka ne balondako embwa esinza okunyuma. Nga ebula olunaku lumu lwokka olunaku lwa Halloween lutuuke mu ggwanga lya Amerika, abantu mu kitundu ky'e Brooklyn mu kibuga New York baleeta embwa zaabwe nga bazambazza mu ngeri esikiriza ne zitandika okumodola nga bwe ziyita mu maaso g'abantu. Olwo abasazi b'empaka ne balondako embwa ebeesinze okwambala obulungi n'eyo ebeesinze okwemodola mu ngeri esanyusa abalabi. Embwa zino bazireeta nga bannyinizo bazambazza mu ngeri esikiriza, okuli ezo eziringanga ezivuga emmotoka saako eziringanga ezijjidde mu nnyonyi, so nga waliwo ze baleeta nga bannannyinizo bazambazza ng'abasawo, nga waliwo n'ezo ezijja nga zitambula ng'abantu. Ku zino ogattako embwa ezijja nga ziringa ezisika ekigaali okutundirwa ebintu abantu bye beetaaga mu maka gaabwe, era nga zino zikyamula nnyo abalabi olw'endabika yaazo eba tesangikasangika ebiseera bino. B'empaka era nga bano batunuulira buli mbwa ereetebwa enkaliriza, n'oluvannyuma ne basalawo mbwaki ebeesinze okumodola n'okwambala obulungi, era ng'eno embwa y'eba ewangudde ebirabo ebiba bissiddwawo ku lunaku olwo. Tusinkane ku Bukedde TV2 ssaawa 2 ez'ekiro nga nkubuulira akawonvu n'akagga ku lunaku luno olwa Halloween, wabula nga nkusaba ggwe alina emmeeme entono nti eno puroguraamu tiwandisaanye kugiraba kuba erimu ebitiisa bingi ddala. Nze bambala zaabwe Ssemakula.